Kaweefube w'okunoonyeza NRM akalulu abakulu mu kibiina kino basazeewo okwongera amaanyi mu nteekateeka eno nga bano kati batandikidde mu byalo mu nkola ya njukunju okumatiza abalonzi okubateekamu obwesige. Mu disitulikiti y'e Butaleja abakulu mu kibiina kino olunaku lwonna balumazeeko nga banoonya kalulu mu byalo eby'enjawulo wakati mu kukunga abalonzi okwesiga buli eyeesimbyewo ku kkaadi ya NRM mu kulonda kw'omwaka 2026. Guli bamuwa ebitundu 5 mu binaku 11 n'ensobi zaabwe abantu bazirabye ze baakola. Nakyo ku mulundi guno tusobola okwongerako. Kinajjukirwa nti Butaleja y'emu ku disitulikiti banna NRM abaali beesimbyewo mu kamyufu gye basinga okusuulwa era wadde abamu baasalawo okujja ku bwannamunigina wabula abakulu na buli kati bakyabaperereza balekera abo abaayitamu basobole okuwangulira awamu. Tubasabye tibakkirize beegatte ku NRM bawagira NRM ebifo bikyali bingi byosobola okuweererezaamu ne bw'oba toli mubaka wa Parliament. Ng'oggyako ekyokuwangula bano balina n'ekigendererwa ekyokubakuuma ku lunaku lw'okulonda era nga bakakafu nti enkola eno yakubayamba nnyo. Kituyambye nnyo okubeera nti ne ba LC1s abali ku grassroot ba registrars bonna abali ku grassroot tuyimukira wamu ekibiina kyaffe kiddengulu especially wane ewaffe Butaleja nga bwe twalinga edda nti leero tufuna percentage eri very high. Bajja kutambula nyumba ku nyumba nga bakuyega tubasaba bakuyege omuntu buli muntu abeere ng'afunayo abantu 5. Disitulikiti y'e Butaleja erina eggombolola 15 n'ebyalo 443 ng'eno abeewandiisa okulonda bali emitwalo 14,241 era nga NRM egamba nti singa bano bonna balonda bamativu nti bakufunayo obululu emitwalo 14.